lwaki okuddamu okubala kulabise nnyo mu kalulu kano? Kati mu mateeka waliwo gye tuyita clog. Clog ekintu kye baagala okukozesa ng'akakookolo naye nga kalina kye kabisse. Kitegedde Dokita. Kati oba nkiyite ntya, wali olabye bano waliwo ennaku ze bakuzaawo gye bayita Halloween night. Buli muntu n'ayambala kimasiki ekyekikookolo. Muntu nakuyitawo ng'alinga engo, muntu nakuyitako nga alinga empologoma nga naye ayambadde ekipologoma, nakuyitako ng'ekifaananyi kyakulaga kya muntu omukambwe ennyo naye bw'okijjako ng'ekiri munda vesi ya muntu teyina na bukambwe bwamu. Oba nga waliwo omukambwe ate ye n'ayitawo ng'ayambadde kimasiki ky'omukyala vesi nga eteraga bukambwe. Waliwo kyentegeeza nti okubala akalulu kuno, okuddamu okubala akalulu kiri mu mateeka, naye okuddamu okubala kisobola okubeera, it is subject to abuse, kisobola okukozesebwa obukyamu okukola obuyaaye ku kyakoleddwa abantu. Lwaki nkugamba ekintu kino nti mu mateeka gagamba muddamu okubala. Obululu bwe bubanga buli biro 50 eyo mandatory, eyo teeka basobola okuddamu okubala. Bwe bubeera above kitegeeza osobola okusaba baddemu babale. Naye okuddamu okubala kitegeeza okubala obululu buli bwennyini obwabalibwa. Kati ate mu Uganda ekyo kyavuddewo, babala bupya olubaba bazzeemu. Ati kati olubaba bakoze birala, kubanga gwe kasita nakugamba wano nga tuli wano mwami Kungu, nakugamba nti kasita materials eziba zabaddeko zikyusibwa nosanga nga siiru ndala, kitegeeza chain of custody, entereka y'ekintu ekyo yakyuse. Toyinza kuŋŋamba nti kikyali kyekyo, kiba kifuuse kirala, kino kiba kirala. Kati nate muganda nga Asumani ongambye ali ku siiru zokka. Munnamateeka wa Kanyesije. Naye kati ate kyenjagala atunuulire kyata kyasobola kukolako obujulizi bumala kyekyentobo za box. Obululu obwali Masaka walabako ku bululu obwali obuyiddeko omuliro. Sinalaba munnamateeka yenna ekyakifuula akifuula evidence. Naye waliwo obululu obwazuulibwa mu box nga bwokeddwa. Kati box ezajja nga nkalu obwo bwali buyidde omuliro ne babujjamu. Kati bwajja butya? Kyenjagala abatulaba box zetwalaba nga nkalu obululu bwali buliko omuliro nga bwayiddeko. Kati nga tewaliwe bayinza kunnyonnyola bwajja butya. Kakati waliwo enkola empya nga siiru bazirekanga bwe zaabadde, naye bajjako ntobo za box ne bassaamu ebipya ne bazizaako. Kati mu process y'okwokya obululu bwajjako omuliro bwe kyali Masaka. So n'olwekyo process y'okwokya wano okuzaako okwokya okujjako, because box ziba metallic. Yes. Kati balina kuzookya, kati basala entobo ne bagijjako then okugizaako ne bookya. Kati obululu bwajja omuliro mu process y'okuzaako entobo. Tewaliwo time emala kusaamu bupya. So n'olwekyo njagala abatuuliriza mutegeere kino ekintu kirina police repercussions. Tuyina kye tuyita de-enfranchisement. Abantu babajjeeko obuyinza okwerondera omuntu gwe baba baagala, naye nga bayitidde mu kuddamu kubala. Obuyinza bw'abantu okulonda mbidde gwe baagala, kungu gwe baagala, bugenze naye babutwalidde mu kye bayita likawunti kuddamu kubala. Ezo si likawunti. Okubala ebintu ebipya kitegeeza fresh count. Eyo mateeka teriimu. Yo tetunagikolera teeka. Mu mateeka mulimu likawunti kuddamu kubala ebyabalibwa naye bino bipya. Buno buyaayi.
So nolwecho njagala abatuuliza mutegeere ndikali akawairo ka ssemateeka akagamba nti all power belongs to the people kamenyeddwa temukyalina buyinza buli lwe baddamu okubala mu kubeera nga gwe mwalonze yoyo agenda okulayira. Well, tutuuka tutya ku bino really doctor? Kutubadde nga n'okulonda emyaka gino gyonna nga wabeerawo n'ebiriwo recount naye si ku magnitude ne baddewo ku luno. Kino ekiriwo ekyamazima kyeraliikiriza. Oba olaba nze najja wano ne mbagamba nti kati twetaaga ndowooza tuddemu okulowooza ku ngeri gye tulondamu. Kuba kuno okulonda okuliwo kulina ebizibu kati bingi. Ekisooka bo bennyini abalonzi tebamanyi kyakukola. Tewali abasomesa. Tewabeerawo civic education, tewabeerawo ki. Kati ekyokubiri nti olutalo lwavudde kukubwa ku balonzi kakati ate ne batunuulira ababubala. Ekyo ekitongole ne kiwambibwa. Ekyakakiiko. Ne kiwambibwa ffe bannabyabufuzi. Abakozesa kye tuyita prebendalism. Okukozesa resources zetulina mu ntebe mwe tuli okusobola okwenywereza mu buyinza. Kakati ezo resources tuzikozesezza akakiiko kalagira ebyokukola. Kati okuwangula akalulu kuyita mu mannyo ga mpisi kusigadde mu bibuga ku bantu abavuganya. Aboludo oluvuganya gwena kusigala mu bibuga kubanga ebibuga birimu abasunguwavu abaki ate ne president ayina directives z'abayayise ez'amaanyi temutwetera abantu kwokya petrol station mbaleke. Kakati omukono ogw'omukulembeze w'eggwanga tegukyasobola nkola gye yatandika nayo mu bukulembeze olw'emyaka n'obusobozi bwe. Eri enkola gye bayitanga nano management. Abamu balowooza nti kitegeeza micromanagement naye kino kyali kisukkako. Ye yennyini yali amanya buli ekigenda mu maaso ku buli kyalo mu bukulembeze okuva we yatandikira mu 1986. Ye yennyini omuntu kinoomu. Naye kati ayina kutegeerera ku biwandiiko ebimuweereddwa ebitonotono ate kati nga birina specific guidelines ku fonti ne spacing. Kitegeeza tokyamuwa kati biwandiiko bingi. Nolwekyo ebintu bingi kati biyitawo nga takoze eki tabitegedde. Time eno kati yakuddamu kukyusa. Tuddeyo ku full command of institutions of governance. Bwe tutazizaayo kati obuzibu buli nti waafunyiseewo abakulembeze ab'enjawulo abatayina na bifo naye nga tibe bakulembera eggwanga. Mu Lungereza be bayita ba eminence guriz. Tufunye ba eminence guriz mu ggwanga. Bebani bakola kiba eminence guriz? Eminence guriz be bantu nga tayina kyali tayina na mulimu guli official gwe bamukwasa gwakola gumusasula musaala naye nga ayina obuyinza obukyusa ne DPC. Ayina obuyinza obukyusa executive director owa Uganda Airlines. Tubali nakati mwebali. Onzijukiza omugenzi Tamale Emirundi yayogera nkuba mafia. Nti waliwo mafia chimi yakoze mafia then nekiranga kiyita waliwo force ba invisible force waliwo force etalabibwa kakati weri kati erabibwa kati erabibwa era osobola okusanga omusajja awo omutunuulira ayire emmotoka ziriko abasirikale bamukuuma enamba za bulijjo kuliko oluusi obugombe abo nno kati be baagala okweraga naye eriyo abateeraga naye nga bwakugamba nti naye gwe onjagazaaki ng'olina kutambula n'ovaawo bajja ne bapima ettaka lyo gwe kungu mayiro yo ne bagamba kungu eno mayiro nnene togisaana n'akugamba nti ayinako obwannannyini bwayeeka 180 oba 200 nga bw'onaakaaya ne zibadde 606 akati zonna zigenda ffe bannamateeka tubisanze. Era RDC n'akuyita n'agamba waayo mukulu yagambye ettaka lino kuliko ettaka lye kakati wandibadde muteesa ebintu byonna netubimala mangu. Uganda weetuse kakati Uganda weeraga ekifo kino we tutuuse kati ku mbeera egamba obujjukira
Trump we yatwalira obukulembeze bwa America omulundi ogwokubiri omulundi ogwokubiri ne ligagga li Elon Musk ne litekawo Department of Government Efficiency kati ffe twetaaga kye tuyita performance assessment and innovation unit kati ina kuba unit namba nga yo yaayo egenda kati okuddamu okukola complete overhaul of government units, all government institutions and ministries mvundu byonna byafudde. We need now a complete overhaul, complete. Ugandan agencies, yes. Uganda government agencies, yes, zetaga complete overhaul. Zonna kati olwo abafuga bana abaliwo abakulembeze bakola ki kubanga botukiroga nti waliwo kifose kiri awo ogeka nokulabika kirabika kati nokulabika kirabika impunity kati kirabikira ddala kati ekiriwo ku bakulembeze abebiwandiiko baba ine ebiwandiiko ebyaddala bo bayina creed tugiyita tutya enzikiriza ngabo gamba nti nzikiriza Mukama Katonda eyatussa mu nsi kati benzikiriza eyaabwe abakulembeze abaweebwa ebifo n'emirimu eri nti fear is life. Fear is life. So kakati okutya kati gwe kwe guaranteeing obulamu omutiitiiza awangala era osanga omuntu abantu boolabanga bakirire fear is life. Fear is life kwe batambulira. Yes, yenzikiriza kati gwe mulamu omutuufu nga toli mukulembeze anti kakati bw'otatya kitegeeza bw'okebera kubayise mu mulyango ogufuluma naawe gy'ogenda okuyitira awo olina kuzinga mikono. So embeera eyo mwe tutuuse kati njagala okutegeeza Mwami Kungu obuzibu bunene kati obuli mu gavumenti bunene. Njagala okubategeeza akantu ke tulimu abantu bagenda bagwamu abamu basoma busomi statistics voter turnout consistently egendeka omanyi abantu bayogera bugezi statistics ne bomu ne bwezikuba bagamba nti at least 18 people have died naye at least naye njagala okutegeeza ezo si numbers. Omuwandiisi omu owakatabo Darkness at Noon bamuyita Asa Koestler yagamba nti twice 2 is not 4 when factors in the equation are human beings. Nti biri emirundi ebiri teziba nnya bw'oba bw'oyogerako oyogera ku bantu boba kiwakanye kisukkako. Yawandiika ebigambo ekitabo kikiri philosophical. Naye njagala okutegeeza wano mu Uganda tulinga abazzeemu kati okwagala okuzannya mu kinaana ne ba Dr. Bote bwe bazannya ne Muwanga nga bonna balowooza babaze ebibalo by'amaanyi bakandidate ab'amaanyi babawadde akalulu kamu abawadde omubaka omu omubaka ono awangudde agenda okuvuga emmotoka okuva ejjinja okutuuka e Kampala nga bamugamba ogudde kati ozzeemu ate n'ogwa abalala abadde tebabiriiko ne babakubira essimu nti gwe jangu owangudde kati omubaka gwe baawa akalulu akamu nga yennyini kuba ye President Museveni bamuba akalulu ka palamenti teyayitamu mu kinaana n'agenda mu nsiko ng'ensonga gyawa nti waabaddewo okubba obululu so obubwe naye obululu bwabbiddwa ekyamazima obwabbibwa bwali bwa DP. Mu Lungereza tulina kye tuyita casus belli. Casus belli ekigambo ekyo bakyeyazika mu Lulatini naye nga kya Luzungu. Kiba kitegeeza cause for war. Kiki ekireetedde olutalo okubeera ng'oli bw'alwogerako buli muntu agamba lusaanidde lubeerewo. Mu Uganda tumaze ebbanga ddene nga toyina kyoyinza kukola omuntu n'akuwagira mu lutalo olwanyise gavumenti eno. Ebbanga libaddewo kubanga gavumenti eno ebaddeko n'engeri gyekwata ebintu byayo nga tekiyinza kulabibwayo nka nti ddala bagirwanyise bulwanyisa kyekigijjako ng'eteekawo okulonda ne bwe kuba kubaddemu obulumira ng'erekerawo eddembe gwe n'oyogera by'oyagala ne bw'oba bw'obyogera tebajja bikola naye omulimu
okubeera n'eddembe ly'okubyogera nga olirina. Era enkola wano mu Uganda abasinga bo bambi bagiyita na demokrasiya. Tobawulira nga boogera nti mu Uganda tulina demokrasiya. Mu Uganda ekintu President Museveni ne NRM kye bakola tebadde demokrasiya era tebangako, naye bagiyita dictabulanda mu Lungereza. Dictabulanda. Dictabulanda ekyo kiva mu bigambo bibiri, dictator dictatorship ne blanda BLANDA. Ekyo blanda kitegeeza soft. Kabera bakayita ka soft dictatorship. Kati soft dictatorship eyo ne bwogenda ebweru teri akuwagira nti bajje balumbe wano. Era nze ntera okubalaba abaana bafa abalala abato abali ku luddo oluvuganya nga bagamba America egenda kujja. Tewaliwo justification for an attack on Uganda. Olwokuba kye bakola dictabulanda. Eyo dictabulanda etegeerebwa gwali wano. Oba kitegeera. Ebo babeereri balanga buli kimu kiri bulungi. President Museveni ne bwakutunuulira ng'oli musota, bw'alaba omusota ye tagutta, ateekawo a committee on snakes. Kakati eyo ye dictabulanda. Dictatorship omusota bagukuba ku mutwe. Kakati President Museveni bw'omutunulira kati n'oyingira cabinet ye bwoti, ogenda okukebera nga buli face gy'otunula ku bwoti yali emugambyeko nti vaako. Kakati ogenda mu cabinet ya mwami Museveni n'oggula oluggi n'olubandula bwe bonna b'otunulako bwoti buli omu yali amugambye nti genda twakutamwa oba kitegeera n'asembeza kati n'akola nabo. Kakati eyo soft dictatorship eyo tebagitunulira bubi. Nakugamba nti wano tuyina gye bayita multi-party political dispensation. Kati fe abamanyi kitutwalira okunyonyola omuntu nti tetuyina multi-party political dispensation. Wajogera wana banjire boogera ebigambo. Ne boogera. Aga tekisoboka ebinawo ebiri. Tebamanyi. What we have are registered political parties. A dispensation goes beyond registration. Kati bote bakimanyi. Dispensation kiba kitegeeza buli ekikolebwa within the purview of the operations of political organizations. Naye kakati tuyina abantu waliwo n'abeesimbawo mbu independent. Kakati buli lwoleka weeye weyinga eyo abamu bagenda bagamba under chapter 4 freedom of opinion, you don't have an opinion. Twagenda mu referendum. Kino tekyali administrative okusalawo ebibi tugende mu political multi-party political dispensation. It was a matter of a referendum. 2 yali matter ya NEPAD ne Africa Action Plan. Ne batekawo ne peer review actually kati Uganda ye chairperson. Nalabye Jessica Lupunga aliero. Batuwuliriza kati President Museveni yalabirira alabo obebibiina by'obufuzi n'enkola ey'omu Africa eri ku demokrasi. Yagicheeringa. N'olwekyo nsekerera abantu ababeerawo nga boogera. Abazungu bajja kujjawo ne bateekewo embeera. Obutamanya tebamanyi. Tosobola kubanenya. Kyoyinza okubanenya kugamba nti tetwagala kumanya. Ebayigirizibwa nga tebagala bitegeera. Naye ng'okubeera nga tumanyi ekyo kiri okay. Okay, munyero Dr. Linga nti institutions zonna zaafa. Institutions zonna ezisinga zaatekebwawo zonna mu mateeka. Weziri. Naye ne zibeera hijacked. By that group. By that eminence group. Nti kati eyo group gy'olaba eyo yesalawo ate so nga tulina PPDA rules naye yegenda osalawo ate ani anaafuna tenda. Kati eyo eminence grills etandise okusalawo judgment za court zinafaanana zitya ne mu kitongole kiramuze yingiddeyo ne bitongole mweri bya bulamu kiramuzi parliament simanye bya buli kyosobola okulowoozaako kubanga buli mulamuzi ayina eyamulonze ng'ava mu eminence grills nga yamuyiyeko gamba okay gwe jasobola unajja tukolera ebirimu gyaffe naye bonna bakola ebintu mu linnya lya muzeeyi nga tamanyi. So n'olwekyo tujja kwetaaga department eyo eyaffe ejja kuba performance assessment and innovation unit. Tuddemu tutunuulire ebintu n'okubikyusa okubyovaholinga president tumukendeezeeko emirimu egimu okubeera nga ye
bayina kusooka kukyaakyala buli wamwali okakyuse akulira ennyonyi Jennifer Mutraki bakyusizza balito mu Ethiopia naye kati eriyo abakulira ennyonyi bayitirivu mu Uganda mu buli kitongole okuviira ddala waggulu paka wansi waliwo abatakyasobola eriwo bakaawo nga ye avuga emmotoka ye mulimu omusaveya mulimu omupoliisi yagenda apima amataka g'abantu gatunda RDC yamuvaako emabega DPS wa polisi yamuli maaso bagoba abantu nga bagoba obutulume ne bavaawo ne batwala ettaka bino biri mu Uganda mwennyini so n'olwekyo bwe tuba tetuvuddeeyo mangu tugenda kufuna kye bayita casus belli ensonga ereeta entalo mu ggwanga naye nga obululu obubbiddwa kyekimu ku byo kakati bano abaana abavubuka njagala obatunuulira singa bigenda nga bwe tubitunuulira ne bakyusa akalulu kaabwe Masse eyalangirirwa n'atalangirwa ne bamugamba nti kubala okwazzeemu wabaddewo okubala okupya gwe kuli okubala kwali kubi kuba kana akalulu k'abaana batono batono chairman wa electoral commission yaliwo kubanga Kanyesi Jeruli yawanga n'obululu 216 216 as the total yes then n'amuddirira n'obululu 198 very few bombi sibamanyi n'olwekyo simanyi siina nagwe mpagira ku bonna naye nze ndowooza nti procedure omanyi waliwo kye bayita frustration aggression hypothesis ekyo kiri mu psychology frustration aggression hypothesis kivaamu kye tuyita cathesis ngenda kubinyonnyola frustration aggression hypothesis kibanga muganda wange kungu nga wafunye constipation ne kuwangala ko lunaku n'ogenda ofuna akadagala kati emisinde gyotwala okugenda okweteewuluza ejo emisinde ekyo kye bayita frustration aggression hypothesis osobola okukola ebitakoleka wonna wobisanze abavubuka bajja kutuuka bakola ebitakoleka bano ab'e Kenya be bayita bajenizi fe tetwategeera lwaki bakola ekintu ekyo naye baali frustrated e Kenya buli muwala gw'osanga ng'alina emyaka 23 24 abayo n'omwana omu nga kitaawe tebakolagana basinga mother bangi e Kenya ate nga bato ate nga bato naye bonna nga baafuna embuto lwa byanfuna kakati njagala okutegeeza abaana bwe bakutunuulira ebyobufuzi ng'ate mmwe mwabissa mu mbeera ng'ebyobufuzi byafuuka dynasty biri dynastic legacy politicians nga families zezireeta abakulembeze abasigadde Ruto agenda okufuuka president yajja n'omulamu ogwo hustlers versus dynasty politicians gwe mulamu gwokka hustlers nga yagamba bano tebayinza kubanga bebokka tebayinza kuba era abantu bamuwagira obusungu bwe baafuna bwe bagenda omulaga kati of course naye ali mukemebwa alowooza nti ateekateeka engeri y'okububba naye kisobola okuleeta olutalo mu Kenya olugenda okuba oluzibu okumalawo so n'olwekyo abavubuka bano tuleme kubatuusa ku mbeera eyo eri e Kenya tuleme kumalawo bantu kulowooza nti okulonda kulimu omugaso omanyi drive kintu kikulu bw'omanyi nga ne Kampala nze waliwo omuntu weyambuuza tinaye kakati nga tugenda mu bululu bwa Lord Mayor ne bagamba nti tewala ayinza kujjako Lukwago ne bagamba nedda mulina ekintu kye mutatunuulira gwe sooka osirike bwoti ombuulire bw'oweebakeeka what is the driving factor kugamba nti zukuka mangu gwe kati ogenda olonde Lukwago for me intiriza so abalonzi be they didn't even vote tebajja ye kenyini he had transformed himself transmogrified omanyi bw'ogamba transform kitonotono naye ye yennyini he had transmogrified himself into things nga naye takyabitegeera
nava mu DP nagenda mu FDC nava mu FDC nagenda mu PPF kati PPF nga tekyali PFF nga teyina bawagizi teyina ba member buli kimu kyali kipya so there needed to be a driving factor ezokusa abalonzi be okujja mulonda so ekiseera ekyo yayina factor eyo mwambali mwezo na wangula so nolwekyo tugenda kutuuka ekiseera nga tewakyaliwo factor esitula muntu wakagenda kulonda naye ekyo ekintu kijja kuba kibi kubanga kijja kuvaamu factors ezisitula omuntu okugenda ewalala still anonyo obuyinza. Okay, good. Well, kiki ekisobola okukolebwa in the immediate because embeera gyoyogirako eyinza embeera eyinza okugaga nesukkako wano nabadde mpulira ennaku nnene nnyo oba jjo I think ndowooza jjo either jjo balero kumakya omusajja gwe bayita Junet Muhammad omumanyi munakenya nga annyonnyola Addis Ababa gyemanyi obulungi nga Dubai ya Africa naga nti okusinzira ku kigenda maaso mu Ethiopia kati naddala mu kibuga ekikulu ekibuga embeera mwe kiri yagise Dubai ya Africa nempuliza nengaka kati Uganda ne Kenya yo yenyini tugyegomba ekibuga kyabwe yes kigaze naye at least bali better oba olyawo naffe naye ate nabo beegomba bali kati olaba muganange kungu fe problem nti byetulina okukola tetubikola ne tukola byetutayina kukola tewali nsonga etutwalamu campaign mood buli myaka 5 nga ate tetwagala aba campaign nze bawangule tetulina nsonga etutwala mu campaign mood very lucrative expensive mind boggling campaign mood nga buli myaka eji 5 naye nga ate twagala aba campaign nze ne bawangula babalangirire nti bawangudde tiwali nsonga ebitutwalamu mu nsi yonna si kituufu nti abakyusa obukulembeze be balina good governance in fact democracy ne good governance fe ku Africa twagalako kimu good governance bukulembeze bulungi ate yo good governance bakugamba is assessed in accordance to results osobola okebera mu East Africa we were not conditioned to be democratic tikiriyo kati eriwo ensi eri democratic mu East Africa andabe katubale Uganda tubana okulonda after every 5 years Uganda we have the same leader for now going to be 45 years. Yeah. Kenya the same families. Tanzania the same party. Where? Kakati gosobola okebera Tanzania no gamba hey abakulembeze bavako. Same party. Same. No gamba kakati Kenya hey abasajja bakyusa obukulembeze same families. So nolwekyo tubiveeko. Tufune kye bayita good governance. Determined in accordance results. Abantu baddeyo batandika okwesiga government yaabwe. Mu Middle East, Qatar, Saudi Arabia, je tusindika abantu bafo okufuna ekintu baleete wano. Teri bibina bya bufuzi teri kulonda. Teri parliament. Gemanga fenage twegomba. Ate fenage twegomba. So ebyo sibi ebisalawo okubeera obulungi. Democracy no kulonda si ebisalawo good governance. Neka kati yo government ya NRM ebikozesanga na kikuchomesa wano thin veneer ekikozesanga akabubika na akabika kufani kyomufu owaba China naye nga bwokabandula ko bwoti wano kalabikanga famaika naye bwokajjako otegerera ddala politeeki ekintu kifu nevuli byaliyika tetubyetaaga ebyo. We have nobody to convince. Let us convince Ugandans nga tubawa good governance. Who will change the status quo? Kakati sawe na sobola gikyusa aliogo President Museveni ya ina authority ina power tumuje mu kifaananyi yayi bamwadde myaka 5 but tewali agimuwadde kati olaba
akimanyi bulungi nti era tabadde mweraliikirivu nti ali mukebera ku ntebeze tisawa yonna abasajja baba mpangudde zino nzitwalawo si bituufu ebyo kati ebyo ye biniya gye nkugambye naye kati ate ku luno yeewadde ekintu kye nga 1986 nakugamba yazzeeyo mu 86 nga bwe yatandika kati yayina opportunity yayina omukisa Katonda gwe yamuwa okuteeka Uganda kati ku platform kwajagala ye kati asobola obisalawo byonna era kati ogenda kulaba kubanga kati atuse kiseera institutions ezabadde zisigaddewo kati nga parliament nayo ababaka bafulumye kati abalonzi be bayingidde kati mulimu balonzi era bagenda kubeeraawo baga abasajja babadde wano bulijjo bali awo bukira ku mmeeza sajja babadde beyagalira wano kubanga nabana ababaka walinyako waliwa babadde bagenyi bakulu ku mikolo gy'abali kati bejjidde so abagenze mu parliament abasinga obungi parliament ejja balonzi ababaka babadde nga bayita ku mikolo gyabwe okwabya olumbe ku mikolo gy'embaga kati bestukira obwedda bunaku abantu bali wano abaka bali wano babatwalidde budget framework paper revenue sources n'amafuta tegaliiko kakati naye tebabimanyi kakati bano balina bikuba mangu babimale abakyaliyo nga tebanafuluma mu gwokutaano naye ogenda kulaba so eyo parliament yakoze ki parliament yagenze kati president wa Uganda ate ye cabinet ye yagenda okukola parliament entuufu kati agenda kubajjayo ababaka ba parliament akole government kati babeerenga bye bateesa bye bituufu bigende buterevu wali biyite balinga bali busy bali mu kantini bali mu kubuuka bali mu kupima mataka kuba kati balina kusooka kwekunganya buli kimu kipya balaba kirabe bagenda bali mu driving school bagenda kubeera omu babayigiriza okuvuga bagenda dda mu driving school kati anti saawa eno bamanerenda batandise dobawola kunguwa wangu de na kasaba keberako nga tulina petition kati anti gazette bwe ziba zimaze okufuluma baba wamwe ennaku awo musanvu 10 okulaba oba talinayo bi petition bwoba toyina gwe bakuwa mangu kuba sigini kyayo kati ekola bayingidde driving school bayiga kuvuga babayigiza era kati babeera bwe batiwo balaba bali mu nguudo basobola okutomera kuba emmotoka zimu teziriko ero kutageeza nti laana baliwe akutte steering wheel anywezezza kyayidde kintu kyawedde kati ekyo alina engule kati yajambadde dda ye olwedde afunye engule tewali ndala so n'olwekyo ate gye babanja amawulire naye kati ate ebintu byayogera byonna si bituufu oba yabadde ki naye ekyo kyekivaamu kasita society ogaana ogisomesa tetukyalina gye bayita civics nti n'abaana abavudde mu masomero tebamanyi bigenda mu maaso ne baminisita abalondeddwa abantu tebabamanyi era nabo bwe babalonda nga baddukira mu ofiisi nga babeera omwo batandika goba ddiiru z'amataka na birala nabo tebamanyi kyakkola mu bitongole mulimu abantu nga bakeera ne batuula ku ssaawa 3 ne bavaamu mu ofiisi ku ssaawa 11 oba 10 ne baddiika ninga tewali kye bakoze kuwandika bu email kubeera ku TikTok ne WhatsApp ne babeeraawo ne tubanga tetuyina kintu kyonna kikola kati awo bo bana balonzi ne babawa data wa kukuba amasimu ne byagenda okwogera teri abimuwadde ye kati ekimujjira kyakola kyayogera community yonna ne bagifuula mu Lungereza kye tuyita twatosphere abatuuliriza kitegeeza a community oba an association of idiots idiot kino si kigambo kyakuvuma it is descriptive kinyonnyola omuntu nga kugamba ekintu kyonna ti omuntu webakeberamu temuli kintu ate gwe tosobola kumanya kubanga nabagamba wano nti gwosobola kutegeera lubuto nga terulina kantu nebanjala naye omuntu we bamba temuli bwetomanya wali nandi mukyala naseka nagwe kubanga gwe omuntu we guba gwe mukalu enjala tekuluma ey'omutwe abakulaba be bategeera okusinziira ku bintu ono byakola omuntu we temukola n'olwekyo eggwanga lino tulina okulisomesa ne tukola kye bayita
relative political maturity of the masses. Abarasha edda yalinga Soviet Union bayinanga ne kibayita relative political maturity thermometer nga yepima abantu entegera yabwe y'ebyobufuzi baleko babaleke babyenyigire naye kati osindika omuntu mu bintu byatamanyi ebiti babina mu mugaso ebyo toyinza bisanga China nagendako Guangzhou ekifo ekyo kirimu nnyo furniture n'ebirala ngize kugula furniture wa office zange naye nembuuza ku muchina omuwano nemubuuza nti naye mbulira meya w'ekitundu kino yaani agamba meya nga tata kitegeera kati bocho bakola babuuza ekintu nga bakinoonya nagamba meya meya big person I don't know Google ati nakugamba ogende ku teetaga na kumumanya tibimuyina mu mugaso tajja byenyigira mu si abalonda si yakola ki ye byali mu bya kunoonya sente naziweza n'aba nga ava mu bulamu nga ligaseye etambula abaana bajja kusoma n'abaana baabwe n'abazzukulu bajja kusoma tewali kye baagala naye kati mu Uganda tuleetera abantu okusolobeza n'amalusu ne gabajjula nga buli omu ayagala kukulembera buli omu ayagala kubingira byabufuzi ninga tebabimanyi kati obawulira awo n'akuba n'ayogera ebigambo nokaka kati ono kubanga gwe njagala obategeeza mu abatuwuliriza ffe twagenda okukula tuyina abantu be bagamba mbuno basezi oba balogo bwe bityo mbu bagenda ne basaba bajjajja ebintu gokimanyi mbu bayita emizimu mbu ne gibabuulira ekyokubiri ffe abatali balogo nze kuba sibikola ebyo nze musajja mulokole naye bajjajja ffe bano abalamu bavunaanyizibwa butereevu okubabuulira ebyaliwo ku mulembe gwa Ssekabaka oba ku mulembe gwa Gulu naye olina omuntu kati omuvubuka gw'otunuulira n'ogamba ono alibeera jjajja kyono kuba talina kyamanye wadde mulamu wadde afudde bali musabaki mu bulamu ajja kubeera tabimanyi ajja kukula akaddiwe nga talina kya because tabisoma ate n'ebiriwo tabiraba gwe buuza abavubuka abo bameke yasomya amawulire gwe buli wabala abavubuka bweyolega naye kati ono n'abajjajja kati ono jjajja kyono tugenda kuba n'omutendera gw'abajjajja batalina mugaso kanda bono Radio 4 hello kale Radio 4 hello Sebo okay ngenda kuta mfuna omulala 0752 wanjisebo okita Adam Kungu okitiibwa amanya ne gyoli nyondo ero omuvubuka omutenga tete mu Kigagga yes nyondo nsonga zuulidde ensonga nzuulidde bulungi dokita Adam Kungu dokita oyo naye mulamusiza ebintu abyogera bulungi naye egaddala ebintu ebitabula mu ggwanga Uganda ebyokulangirira omuntu pandosa zamuwa si birungi n'akamu tubivulira ate ebyagande Adamu Kungu Mayi Museveni ajja kufuga lino eggwanga mpaka bw'agenda kubanga tonagala kubanga tosobola kuvayo n'ogamba akuddiriko obuwanguzi ate bw'omu ng'obeera mu parliament kulayira kiraga amawanga Uganda bitebenkedde naye nze kyembadde nninga musabamu Mwami Museveni kubanga buli kimu yakuvunaanyizibwako atukwatire ku bali n'ebintu ebitatambuka mu ggwanga emisolo egiyitiridde Mwami Adamu Kungu nze byennyinza omusaba kubanga obuyinza bonna yabuyina era okutuuka ekiseera kyonna Mungu ekiseera kyamuwa okufuga era kijja kutuuka kiggweko Sebo muganda wange bakabu butuuse bulungi Ashraf Kajiri ali mikyalagambye Dr. Mbidde webale yogera ku kyabasirikale abali ewa Kyagulanyi okay yogera ku security okay Radio 4 hello bwana mungulamusiza kale munna lyota leero Honorable Mbidde mulamusiza ekizibu kyokka kye tulina mukulu Honorable akimanye nti opposition yayingira mu muzannyo nga tegutegeera abono gwe bazina naye amazina agabasinga
tetwagala kuwakana yadde byonna bitugamba naye ebbanga lyonna libatutte embidde oyo ne bantu bonna bamuwanga kivumbi baseggona baani zino geemu zonna singa baazitegeera ne bamanya nti omusajja no tumutayize tutya kati ne bamuna atugamba ebintu bino byonna naye ng'obudde tububawadde bwonna okubeera mu palamenti mulabe nga mukyusa ebintu ebimu ne mulema kakati mukkirize agenda kuguzanya simatere nga bwagwagala okujjako nga bw'owulira omuntu ng'asaba nawakale katonda ali mutwala kuba pulezidenti Museveni si nfudu tukimanyi bujja kutya ku bakyaffe naye mwalabagira muzannyo nga muguzanye naye gano mazina ga nkifa gabalema okwesa zina amazina ge bale nga katonda watusiza abale nnyo ndogo webalire ddala mwayingira mu mazina g'enkima mukkirize emikira gibakube ono n'agamba ye Kenny ali mu Democratic Republic of Congo atuwuliriza asinzira ku Radio 7 agambye jambo Kungul and Dr. Mbide. I am Kenny from DRC. I'm live. Radio 4. Hello. Adam. Anje. Wale kuwuliriza. Amanya yenze Katende okusinziira mbizinga basabasajja esese wane bumanji. Yes mwami Katende. Ekisingiridde Adamu mwami Mbide asanyudde nnyo nti kati budde buno abalonzi be bali mu parliamenti ate abali bali mu parliamenti be bali balonzi kubanga bulaba nga bajjemu abasusuddemu abasinga bonna abasajja abadde bawakanya ku bintu ebisinga kati tulinde kuba ati omusajja agenda kuvuga ekintu kye paka wakyagala mwami Mbide batunuulire nti abasinga era babyogerako eno byonna ebituufu naye bali wabweru kwekyo ebiseera ebisinga kyenkugamba nti abasajja agenda kuvuga nga bwayagala ekyo kyekisinga yenze Katende okusinziira mizinga SSS kale abale nnyo Katende okuva SSS anagambye Congo, thanks for the program. I'm Kurak Phone from Igango Kobotya Muna. Radio 4. Hello. Kale muna eliotelero. Zamanje wamita Joko Beatrice na Tate Kampala. Yes mwami Joko. Nganda ngenja kusaba ebisenge bisinga ebintu obiwulya buwulizi nga tobiriimu. Olaba nga byangu nnyo naye nja kusaba nnyo oli muntu n'ategeera eggwanga lino alowooze oluvannyuma lwa President Museveni gavumenti nga bavuddewo kyekiribeerawo. Nze omanyi mpagira nnyo omupiira ebungereza enyina kirabu kiyita Man U nagiwagira emyaka 21 naye Ferguson ebbanga lyakolera Man U teyalowoozaako after ye sawa yali abagizi Man U kyenjogera bakitegeera. So nja kusaba bonna abategeera eggwanga lino balowooze after kubanga tteeka is a must kirina okubeerawo. Abale good day tutunulire ku post Museveni and I think he has a point really. Kungu jebale konze says ndi nakwero nze gampedde zisaba namba ya Museveni. Ojakeza chi uganda wange says Radio 4. Hello. Hello Adam. Wanjisebo. Onesenye Douglas mudu numero Kamengo Okota. Yes munama Okota. Korira mukwano. Kale wekitibwa. Omukulu oyo omusajja mugezi era yasala okwa professor. Professor fiyo ni wajje kiyekinyaye kiwavubye jjo. Kiri kivuma buvumi. Oyo musajja asomesa n'otegeera kugamba era tukoze yali yadde n'ategattako abenalimu ne tukola naye kuwalikuweza Adamu. Kale ebale nyosebo. Chevalier Moses from Chiryandongo nange kwendi ku Radio 7 ebale nyosebo Kungu ngoberera muzeeyi bamuveeko ndabira Mbide Salongo Bernard Chimengo Masindi Radio 4. Hello. Adamu Kungu. Wanjisebo. Kulamusizaako dine honorable Mbide wano erinnyera ng'ensaasa ne kate designer bakyale bulenga honorable mulamusiza ensonga zirambudde bulungi nnyo honorable nze ngenda kuleeramu abalonzi bagamba nti naabaka balonze kute bagenda kukola nga bali bwe bakola bali babaddeyo bo babadde bakolayo biki nga bibadde nga bennyininyini n'ebiteeso byennyininyini nga bibadde biyitawo nga tewalina kye boogerako nti munna kino tukiziriza kino tukiremeseza ate nga bibadde bigenda bugezi kati ne bano be balonze omukisa nabo bajja kukola bye balina okukola nga bo kuba nabo balonzi bagenda kukola enkola gye bagenda nabo baka bagenda kukola ebyo tubasindisa okukola ate nakakikola ebyokulonda kano kennyininyini keetaaga okukola bwennongoosereza
kana kyekubira mu nkola y'emirimu gyako era abako bageza mu palamenti ekintu ekyo kyetaaga kyokerebwako. Pulezidenti Museveni bamuwa obuyinza bungi, buli bitongole byonna yabironda, abalamuzi, ab'amagye, abapoliisi, akatikola ebyokulonda, kati kaba ne sayidi yeekubirangako kubanga yakalonda, yakawa ebyokukola, yakalagira, yakawa ebiragiro byonna bye kalina okukolebwako. Zasandika ate dizaina abakyala e Bulenga obukiiko bw'ekolera bulina kyekubira. Mwebale nnyo Bwana Hassan. Mr. Kungu, thanks for the show. And Doctor for teaching Ugandans. I'm Dennis in Chambala, Kalungu East. Kalungu East wa Mugana Ngenkere Tanyi. Ne Honorable Sempija. Gai kwalia goberera. Radio 4. Hello. Sebo wapalo bwanga muno Uganda. Abali kuuliza ekitiibwa. Amanya mbwate kamufuwa mu kibuga ky'Erima musabirwane mukose bali kontiko. District kyeyo. Sebo abantu bekayunga bawuliza Radio 4 ensunsuzi. Sebo tubagala nnyo ekitiibwa. Sebo era abantu onaba tebandeke kyasi yangambye agenda funa olunaku ajje akyalireko. Sebo wangenze ku musonga. Okay, Manakayunga odduse budduse naye tuba tukuwulira bulungi nnyo lwakuba totandise kulanda ganenga mbagala nnyo abantu b'ebbale Nazigo waffe Kyampiso ogende mpaka bwe banzale kyabazaala mbatumiddeko nnyo. Radio 4. Hello. Konsonso zala. Why? Anji. So Adam. Anji sebo. Kwagaliza malalani nungi. Amina wekitiibwa. Ate Mukama Katonda akutere empeera zonna. Era buli kimu akikuwe mu mateeka amatuufu akongereko akka ey'okubiri ofune akka ey'okubiri akka emu lekerawo okukumenya oba gw'ogimenya. Sebo nze awa information ba minisita wa Pulezidenti Museveni amawulire agakujja ku legion okutiizi era maama Justin Mbabazi maama akutumisa ennyo batinna abantu b'omutwalidde mu nsonga z'ettaka ewakiso ne mukwano gwange Muwanga Bisaaya omukala kya RTC ewakiso. Naye Bwana Adamu eno endowooza abantu gye bagamba mugala ngitangaza abantu mugitegeere. Pulezidenti Museveni takola nk'obuyinza bwonna bunalonda poliisi ebyo bya bulinda, bunalonda abalamuzi ebyo bya bulinda. Senga Pulezidenti Museveni tagaba badde alonda abalamuzi, senga abantu bali badde bettaniranye ddala bannabyabufuzi okugenda mu makooti. Ku ssaawa ya leero ekigambo ky'Omuwendo Baraka mulabye embeera yonna ebadde mu bulu. Oli n'agamba nagenda mu kkooti, n'agenda mu kooti nesanzala obwenkanya otunavayo n'asiimye. Ekyokuyita Omuwendo okugolwako Pulezidenti Museveni Palamenti agikolako komanda abula Palamenti okuba ebiriifu abalonzi bulijjo tulonda abantu abatusobola kwogera nsonga ku Palamenti olukufulo kusaba lya leero asaba NRM egezezaako okufuna ebitundu byesobodde okuwangula bagenda kukola bulungi nnyo era Ssabbiiti agenda kutuuka ku muntu wawansi naye omuntu agamba Pulezidenti Museveni buli kyo yakilonda aba yeetaaga kusiba omuntu oyo. Abali nnyo awamu Museveni amagezi bw'omukulu bw'agambye bamwita baaba tumaliriza Dr. tulina eddakiika zaffe 5 kati kasembyeyo no kale sembayo sebo sembayo munaye. Okay, nkwadde omukisa sembayo naye tulemedde okuwuliziganya Dr. tumaliriza eddakiika 5 twano tusomesa eddakiika 5 kati oyo omwami ataneewunyisiza agambye ye baaba awa President Museveni amawulire agafa ku radio TV baminisita awo baminisita ba President Museveni